الحمد لله على تقديره. الحمد لله على حسن ما صرف من أموره. الحمد لله بحسن صنعه. الحمد لله حمد الذاكرين وشكرا على إعطائه ومنعه. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من فاق النبيين في خلق وفي خلق، والله ولم يدانوه في علم ولا كرم. فكل الأنبياء من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك، حقا فإن وصفك لا يوصف. اللهم ربنا صل وسلم وزد وتفضل وتحنن وتمجد على هذا النبي الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. abalungi betunganye mu nyumba ya Allah tabaraka wa taala ni ekitiibwa mu lunaku lwaffe luno olw'ebbeeyi olw'ekitiibwa mu ssaawa ey'ejjuma ennungi ey'ebbeeyi ekitiibwa tumusaba Allah subhanahu wa taala ffenna atuwangaaze nga tuli ba bbeeyi gyali Allah era nga tuli ba bitiibwa. Tutandika kutuba yaffe ey'olwaleero n'okutenda Allah subhanahu wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Tumusaba omulungi Allah subhanahu wa taala akkiriza atuwandiike mbaddu abaali bamutenze Allah subhanahu wa taala n'asiima okutenda kwabwe gyali, nga bwe tumusaba Allah subhanahu wa taala omulungi akkirize atteeke mbaddu abamwogeddeko ne bamusaalira ne bamusuuta ow'ekitiibwa mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka wa Allah yayita mu bingi sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka wa Allah n'acunyizibwa sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka wa Allah n'avumwa sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka wa Allah n'akubwa sallallahu alayhi wa sallam. Naye byonna n'abigumiikiriza sallallahu alayhi wa sallam nga golo yennene nze naawe liyukhrijana min adh-dhulumaati ila an-nuur, tusobole okubbulukuka okuva mu kizikiza eky'obutabeera bakkiriza bal ila nuuri l-islam, ffenna okuggwera mu kitangaala eky'obusiraamu. Allah tabaraka wa taala omulungi nakkiriza kawufu wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe yayitamu yenna wakati mu kuvumwa, mu kukinyizibwa, mu kkubwa, byonna bye yayitamu binene sallallahu alayhi wa sallam. ne bukya olwaleero nga kaweefubeewe Allah tabaraka wa taala amutebesezza nze naawe. ne bukya olwaleero nga yebavuma abasiraamu, ndi mukakafu nti babeera bavuma nze naawe. ne bukya olwaleero nga yebacunya abasiraamu, ndi mukakafu nti babeera bacunya nze naawe. ne bukya olwaleero nga kyonna ekikolebwa ku busiraamu nkakasa nti kiba kikolebwa ku nze naawe. falhamdulillahi ala ni'mati l-islam. tumwebaza Allah tabaraka wa taala olw'ekyengere kye eky'obusiraamu nga tumusaba Allah duwa yaffe egamba ti allahumma rabbana ahina muslimin. tukusaba Allah otuwangaaze nga tuli basiraamu, watawaffana mu'minin. Allah waliba otusiza akaseera katujjulula otujjulule nga tuli abakkiriza abannamaddala. warzuquna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha. bwe tuba tuse mu kaseera k'okufa Allah otugabire okwatula shahada ku nnimi zaffe nga tujoogerera nga tugitegeeza. abalungi abakuŋŋaanye wano olunaku luno olwaleero usi nafsi wa anfusakum bitaqwa almawla. naamira omwoyo gwange ne gyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. fahiya wasiyatu llahi ilayna wa ila jami'i khalqihi. ekyo Allah kyatulaamira era Allah subhanahu wa ta'ala kyalaamira ebitonde bye byonna. Allah twagaza kumutya, Allah twagaza kumwawula, Allah twagaza mumusoosowaza mu bigambo byaffe
mu bikolwa byaffe mu birowoozo byaffe omusiraamu yenna yandibadde tayogera kigambo kyonna okuggyako nga ajjukidde nti Allah subhanahu wa ta'ala alayhi raqibun atid Allah tabaraka wa ta'ala amulondera ku byonna byafulumya mu kamwa ke omusiraamu yandibadde takola kintu kyonna okuggyako nga akimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuteekako abalondoola byonna ebyo Allah tabaraka wa ta'ala abimanyi ne kulowooza kwandibadde bwe kutyo kyonna kyokola manya nti Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi bulungi era Allah subhanahu wa ta'ala akiraba abalungi abakuŋŋaanye wano olwaleero mu budde bwe tulina buno obutono biidhnillahi subhanahu wa ta'ala mukkirize ebigambo byaffe tubitandike ne hadith فيما رواه سيدنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين سيدنا أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين يفول من حديثين ووجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تقام إن من أجل نعم الله عليكم أولادكم أبانجي مبينجري بنني الله سبحانه وتعالى بياتودي إن من أجل نعم الله عليكم مبينجري بنني الله سبحانه وتعالى بياتسي ميران زناوي أولادكم بيبان الله سبحانه وتعالى بياتوه فالأولاد نعمة أبانا تشنجرا نم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بواتنو غانيا ثم تلا قوله تعالى بيمال سيدنا الإمام أبو عبد الله الحاكم وكوانك حديثه في مستدركه ناجق برزاق آية الله تبارك وتعالى قامه يهبو لمن يشاء إناثا الله تبارك وتعالى قبل إنه وابا يقد نام وابا ولا ويهبو لمن يشاء الذكور أتي الله بلنا يقرأ بنا وسجم لنزمير مكة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أبنا الله تبارك وتعالى نابا سيمرا نابا تبكرا نمبا وبزارا ولنزي نابا ولنغا ونبا بلنا الله يمالي رزاقا مانتي ويجعل من يشاء أقيما أتم لمابو الله تبارك وتعالى باتا سيمرا بانا نابا الله تبارك وتعالى تمود دير دوموانا لما هذه الآية الوقت تسمى آية مخطبة فينا يولوانيرو لعلنا نسير في رحابه في هذه الجمعة المبارك وبولي وقتنا تامر إلى الجمعة فين يجتوى بإذن الله سبحانه وتعالى ولنسو نغتولي منكو نغتوات رسابانا مفوكما لميزي أرمبا وتدزا أرمبا زيش بينا چوم سامبو أرمبا زيش بينا echasini yafe yokuna nabo babatuddiza tulina n'essuubi nti n'amaliriza ekyomukaaga banatera okubatuddiza wamu n'abali mu bibiina byonna ebirala Allah tabaraka wa taala abaana abo be yatuwa tugenda kuddamu okubeera nabo mukadde kano akaaholidde naye kaifa allamana al islam obusiraamu bwatuyigiriza butya okuba nga norabbi awuladana okukuza abaana baffe tubakuza mu nkuza efaanagana etya njagadde ntandike ne aya ebakakasa nti mulina birabo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala buli Allah gwe yawa ekirabo n'azaala ku mwana wa bulenzi oba wa buwala oba okubanga emiteeko gyombiri lyogirina fa'alam kimanye muganda wange omusiraamu ti Allah tabaraka wa ta'ala yakusiima n'akuwa ekirabo ky'omwana oyo Allah tabaraka wa ta'ala yakusiima n'akuwa obenga oyo mutabani wo yava mu ggwe waliwo Allah tabaraka wa ta'ala baataasiima wa yajibu alayk kikakatako ng'omusiraamu an tashkura hadhihi an-ni'ma okubanga webaza Allah subhanahu wa ta'ala olwokubanga yakuwa ekyengero ekyo inna min ajalli ni'ami llahi ala al-insan emu ku binene Allah tabaraka wa ta'ala byagemulira omuddu Allah byawa ekitonde kye kwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa ekyengera ni'matil walad okubanga wazaala ku mwana falwaladu kalima ekigambo ekyo mwana kikozesebwa ku mulenzi n'omuwala ku mulenzi n'omuwala yusikum Allahu fi awladikum Allah yagamba fi awladikum Allah balamira mu baana bammwe singa kyali kitegeeza mulenzi yekka Allah yandibadde agamba yusikum Allahu fi Allah bagamba nti yusikum Allahu fi abnaikum yandibadde agamba wa banatikum naye Allah akozesa ekigambo fi awladikum kigatta abalenzi n'abawala mu byengera Allah byatuwa ebinene ni'matul walad kyekyengera ky'okubanga tuzadde ku baana
nga bwe mbagambye mu Qur'ani Allah kosa kigambo kigamba nti yahabu hiba kirabu Allah tabaraka wa ta'ala yahabu agemulira Allah woyo gwaba yagadde liman yasha'u inatha Allah nakuwa nozaala bawala oba yahabu liman yasha'u dhukur oba Allah kusimira gwe nakuwa ozaale balenzi bokka au yuzawwijahum dhukuranan wa inatha oba kubanga Allah tabaraka wa ta'ala akutobekera nozaala ku muwala leero enkya nozaala omulenzi nobanga types zombirire z'abaana ozirina. Fa'lam rahimakumullah abalungi mukimanye abaana baffe Allah batuwadde byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde ekisokera ddala mu byonna tulina okwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala ate n'okufuba okulaba nga ebyengera ebyo bituyambako okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama nga rabbuna radin anna nga Allah waffe musiimuku ffenna. Allah gwatawadde kyengera kyakuzaala ku mwana yenna falyasbir abeere mugumiikiriza amanye nti bano abaana nga Allah bwe yakozesa mu Qur'an yagaa nti almaalu walbanuuna zinatu lhayati dunya. Almaal ensimbi Allah zatuwadde ebyobugagga Allah byatuwadde walbanuun n'abaana Allah batuwadde mu Qur'ani Allah yagamba zinatu lhayati dunya ebyo byakwewundawunda bya duniya bino. Man ibtuliya Allah tabaraka wa ta'ala gwagezesezza bil'uqma n'okuba nti mugumba tazaala falyalam anna al-awlad mataa'i dunyawi amanye nti abaana bino kyengera Allah takyawa abantu nga kyakweyagala kya duniya. Oba oliawo Allah tabaraka wa ta'ala gw'obutakuwa baana Allah tabaraka wa ta'ala ina kyakutegekera ekinene fil janna mujja naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuvaawo kw'obulamu buno. Kaifa dhalika sheikhana kiyinza kuba kitya okubanga Allah tabaraka wa ta'ala atuwa abaana nga kyengera faqad sawwara lana fi lqur'ani alkarim Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani y'ekitiibwa yatuwa ekyokulabirako ekirungi ku Sayyidina Khidir alayhi rahmatullah wa sallallahu ta'ala alayhi. Sayyidina Khidir omu ku baatukulembera abalongoofu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yawanga Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Amanyi batugamba nti buli kigambo kyonna ekirungi kimugwana Sayyidina Khidir. Abamu kubanga abamu bamanyi bamubala nti yali nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala mwabo Allah baatatubuulira nti baali bannabbi. Abantu bagamba nti min as-salihin yali mubalongoofu abaatukulembera radiyallahu anhu. Mu Qur'ani y'ekitiibwa Allah atunyumiza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne Sayyidina Khidir nga bali mu kkubo batambula ne basinkana omuvubuka oyo gwe baasisinkana Sayyidina Khidir alayhi salam najja ekiso kye n'amufumita n'amutta. Subhanallah. Sayyidina Musa ne yeekanga lwaki omusajja ono asse omwana wa bendi naga nti nagambye obeere mugumiikiriza. Sayyidina Musa n'agumiikiriza. Bwe yatuuka omunyumiza lwaki yasse omwana ono yamugamba nti wa amma alghulaam naye omwana oli gwe nasse gwojjukira obulungi wa amma alghulaam fakaana abawaahu mu'minayni. Omwana oyo gwe nasse bakadde be baali batya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala maama we ne taata baali baddu ba Katonda abalungi fakhashiina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Naye omwana ono tuba butamutta kuvaawo yandibadde ajeemesa kitaawe yandikaafuwazza taata ne maama we bonna ne bafanga Allah subhanahu wa ta'ala tabasiimi. Subhanallah. Omwana asobola okubeerawo naam n'atuusa kitaawe n'amugya mu baddu ba Allah abalungi n'amukasuka fi jahannam Allah n'amuteeka mu muliro. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala omulungi ayinza obutakuwa mwana nga Allah kikyakuteekerateekera ng'atemanyi nti oba kumuzaala omwana oyo yandibadde yakulemesa okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah nakukwata omwana n'atamukuwa. Allah gwatawadde mwana twagala okugumya ne aya eyo nti oba oliawo Allah tabaraka wa ta'ala alina bye yakutaasa mu baana be yandibadde akuwa n'asalawo Allah takuwa asobole okusasulamu ejjana ye yawma alqiyama. Fakaifa allamana alislam an nurabbi awladana. Obusiraamu bwatuyigiriza tutya okuba nga tulera abaana baffe nga situnabagenda mu maaso namusoma mukkirize mpulire ku maloboozi gammwe amalungi nga musalirako ekitiibwa Nabbi Muhammad.
sallallahu alayhi wasallam. Abakunganyi wana abalungi, qaida ziri 3, principles ziri 3 ezitandibuze mu maka ga musiraamu yenna Allah tabaraka wa taala gwawadde ku kirabo ky'omwana. Falqaida alula, principle gye njagala okukulembeza olwaleero, kyandigwanye ku buli taata yenna ne maama yenna an yakuna qudwa, okubanga babeera kyakulabirako kirungi eri abaana baabwe. Bagenda kudda tuwangaale nabo okwebaza okwenjawulo eri abasomesa bawangadde nabo emyezi 3. Mu mwaka omulamba oyinza obalaabalamu ng'abaana bo gwe taata abazaala ne maama owangala nabo emyezi emitono ddala, giyinza kuba 2 oba 3, ng'ekisinga obungi bawangalira mu mikono gy'abasomesa. Mwana wagenda kusomera n'asoma taamu ya myezi 3, oluusi n'ekintu Allah n'amukuddiza omwana oyo, naye bw'akoma weewaka ekyandigwanya okulabika mu taata yenna oba mu maama yenna okubanga abazadde tubeera qudwa, tubeera role models, tubeera examples ennungi eri abaana baffe. Wallahi ddayeko obuuza omwana wo omugambye nti budala bw'okula oyagala kubeera ngaani? Wallahi oyinza okufuna omufajaa, oyinza okufuna okwekanga nga omwana beyeegomba okufaanana naga njambeere nga gundi ne gundi nga gwe kitaawe toliimu. Ddayo ogezesa omwana ewaka omugambye nti mwana wange mulungi, singa Allah akusasira n'okula n'osoma oyagala kubeera ngaani? Olaba oba mubanaga njambeere nga taata, oba oli awo ku 10 kuyinza kubeerako omu babiri ayinza nga njabeera nga taata. Naye lwaki olw'ensonga tetukoze kigwana eri baana baffe kutulabirako. Omwana bw'agenda mu ssomero n'asoma amaliriza afunye ebyokulabirako ebirungi ne bimukyusa okuva ku bubumbwa n'afunayo ebyokulabirako ebisinga gwe taata we. Kubanga omwana bw'abeera muto nga yakazaalibwa atandise ebbanga eritegeera taata ne maama, teri yamusingira mu dduniya munaasinga kitaawe na maama we. Wallahi omwana omuto eyakatandika okwogera tamanyi nti wali yasinga kitaawe amaanyi abada, era ne bw'omukuba agamba nja kukuloopa ewa taata kuba kimanyi taata we akusobola. Bw'agenda yonna n'abaako ne kyeyegomba nga takirina agamba nja kukisaba taata kuba kimanyi taata we akisobola. Omwana oyo bw'agenda gy'agenze n'abaako kyalabye kyonna agamba nja kugamba maama akimanyi maama yasinga. Naye lwaki bw'akula ne bikyuka nga bamugamba oyagala kubeera nga njagala kubeera nga gundi n'atayogera gwe taata we, tonnaba kukola kigwana okubanga omwana ono omusika akwegombe afaananeko nga ggwe. Ekisookera ddala an yakuna al ab wal qudwata li awladihim, okubanga taata ne maama babeera example esookebwako eri abaana baabwe be bazadde. Abazadde njagala okubasaba tuddeyo ku baana baffe, tubateeketeeke mu nteekateeka esinga okubeera ennungi, mu nteekateeka esinga ey'okwogera nnyonnyoni ddala enteekateeka ey'okutulabirako. Balabe nga tukola abaana beegombe balabe, kubanga bo Allah bw'atyo yabatonda. Omwana omuto bw'oba osaala n'oba tomugambye kusaala olabiraawo nga naye atandise okukola by'okola, atandika okukola nga taata we bw'akola kuba gwe role model we gwamusingira. Omwana omuto by'owulira ayogera byonna oba oliawo ebigambo ku 10 ebigambo 10 ebitali bya taata we oba maama we, ebisinga obungi abiwulira ku taata abiwulira ku maama. Tubeere kyakulabirako kirungi eri abaana be tuzaala abalungi abampuliriza. Lwaki obagamba okusaala nga gwe tosaala? Lwaki abaana obagamba nti tovuma gundi nga gwe ovuma omwana n'akuwulira ng'ovuma? Lwaki abaana obagamba tonyiiza gundi ng'ate gwe bakulaba onyiiza? Buli kaseera obeera mu kukolimirwa abantu. Abasajja abategeevu fi lmathali larabi fi lhikmati larabiyya, mu bigambo by'Abawarabu abaatukulembera eby'amagezi balina ekigambo kyabwe ekigamba man lam yanfa'uka lahdhu la yanfa'uka lafdhu. Man lam yanfa'uka lahdhu, man lam yanfa'uka lafdhu,
ky'otalina mu bikolwa ne bw'okyogera ebbanga lyonna tekiyinza kuwa makulu. Man lam yanfa'uka lahdhu lan yanfa'uka lafdhu. Ky'otalina mu bikolwa gwe kyotakola ne bw'okyogerera ebbanga lyonna tekiyinza kuwa makulu. Omwana omugamba musaale wa anta la tusalli, nga gwe tosaala. La tashtim hadha wa anta tashtum ghayru. Tovuma gundi ng'ate gwe ovuma. Abalungi abatudde wano olwaleero twerwaneko okubanga tubeera ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe be tuzaala. Twerwaneko tubeere ekyokulabirako ekirungi eri abo be tuwangaala nabo basobole okutulabirako. Ekisookera ddala antakuuna qudwa, obeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana bo, obeere mulungi mu kubalagira nga buli webagamba ekigambo basooka kirabira ku ggwe nga taata, bakulabe ng'okutta akadomolo ogenda okusaala. Bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakola. Sirna fi zaman, tuli mulembe olwaleero nga taata ava ewaka najja mu muzikiti okusaala ng'abaana bonna baleseeyo ku TV, najja yekka mu muzikiti asaale. Abaana bano wandibadde gwe taata obeegombesa okubanga kyoli kibabeera. Essola bwe tukobagaye mumperekereko tugende ffenna mu muzikiti tusaale. Yensonga lwaki olwaleero otunula muzikiti nga bwe tuli wano olwaleero ng'abaana abato babalira ku ngalo. Naye ffe bajjajjaffe baatukuza batya? Bwe batyo bwe baatukuza nga buli wagenda ku sswala mwenna mumuwerekera ne mugenda musaala. Sheekh abaana ne bajja muzikiti baleka bawonoonye buli kimu, bafuuyisa muzikiti, bazannyira muzikiti. Naam, omwana omuto bw'atyo bw'afaanana. Walqaa'ida taqulu indana, principe egamba ku baana mu ddiini, principe egamba inda tufuula tatawaqqafu al-ahkaam. احفظوا القاعدة بارك الله فيكم. تتوقف الأحكام عند الطفولة. بلي وبينا بانا باتو أما تكاكو بسلام غاي مريدا. سبحان الله غاي مريدا. نعم غاي مريدا. بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيالكو الوابانا شكرا بيدكو النبي أبا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أباني مستورا أجيزك السجود ويسيمبايو فأطال السجود صلى الله عليه وسلم. سجود نيوان فوانيو ومبكى نارونيو السجود صلى الله عليه وسلم حتى يقول بعض الشراح أمامكم في الحديث باتقامة انت أباني مقوغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرياسة ذا الصحابة أمامكم ببالوزان أنه صلى الله عليه وسلم قد قبض ومبكى بوريا وافده رواتي سجود يوان فوانيو nebajjayo emitwe bagenda okulanga omwana we amutudde mu mutwe muno sallallahu alaihi wasallam, mutabani we al-Husayn. Nabbi yamala essala yamugamba nti ya rasul, abataba yamugamba nti ya rasulallah, lwaki leero sujudu ebadde mpanvu nnyo? Nabbi n'abagamba atya sallallahu alaihi wasallam, yabagamba nti inna ibni hadha qad irtahalani. Subhanallah, ta'ammalu al-qawl. Nabbi yagamba inna ibni hadha qad irtahalani, omwana wange ono temumuwulidde ng'abadde antuddeko nga nvuga. Irtahalani, omwana abadde anvuga ng'avuga endogoyi. Al-Husayn ala ra'si an-nubuwwa, ali ku omutwe ogukako Qur'ani. Naam, nabbi n'amuleka. Inna ibni hadha qad irtahalani, omwana wange abadde antuddeko ng'ali mu kunvuga, temumuwulidde ng'ali kuli akola brrrr ng'abaana abato bafaanagana. Ar-rasul yutilu sujudu. Naam, lima? olwokubanga omwana amutudde ku mutwe sallallahu alaihi wasallam. Eyo nabbi atulaga nti abaana tulina okujja nabo muzikiti, byonna bye bakola bateekeddwa bikola kuba bato. Inna ibni hadha qad irtahalani, omwana abadde ali mu kunvuga. Nabbi n'ayogera ekigambo ekirala sallallahu alaihi wasallam, n'abaga nti omwana ono abadde ali mu kunvuga ne saagala fakarihtu an ujilahu, nenti okubanga omwana ono mupapya mbakwenyenyamu bwe nti yandibadde amanya njagala vaayo n'avaayo. Nabbi yatya kumupapya omwana asigale nga yeripye ku nsingo ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye fe olwalira abaana yebajja muzikiti ne kakola ensobi gye kakoze, oluusi ne kakulinnyamu mu jjubba ng'eno ng'okawujja oluyi, twabagaana okujja muzikiti bwana mmwe. Allah singa atujjawo enkya baani abagenda osigala mu mizikiti gino nga situleze emijeejo mito? Omwana ne bwajja mu muzikiti n'afuka, kitukagataku ffenna okumanya nti buli azze mu muzikiti mwana waffe ffenna. Omwana wa Sula abeere mwana wange kasita ayingira omuzikiti. Omwana wa Budala abeere mwana wange kasita abeera mu muzikiti.
kyonna kyakola kitwale nti mwana owuwo ddala yakikoze. Omwana oyo mutereeze mulongoose waba alina wayonoonye mu muzikiti. Bw'aba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba bali kutereeza mukulu, omusajja omukulu eyajja muzikiti gwe n'afukamu n'afuuyisaamu ne baagala omugajja mu Nabbi n'agamba nti mumuleke da'uhu wa hariqu ala qawlihi sajlan min alma aw dhanuban min alma. Nabbi n'agamba mumuleke musajja mukulu, Nabbi n'agamba mumute mumuveeko ate mmwe mugende muleete amazzi mulongoose wano wafuuyisizza. Ekyo Nabbi akyogera ku musajja omukulu. Mulowooza abakuba mwana muto. Abalungi abatudde wano twerwaneko okubanga abaana baffe batulabirako mu mbeera esooka. Mugambe okusaalanga naawe omutwala, mugambe okusaalanga naawe osaala, mugambe tovumanga byawulira oyogera ddala byebyo ebisaana okuva mu taata. Bonna abatutambuddeyo batyo mbawa obukakafu tujja musinkana Allah yawma alqiyama nga Allah waffe musiimu kuffe. Aqulu ma tasma'un attaibu min adhanbi kaman la dhanba lah fastaghfiru Allah li wa lakum wa lisairi almuslimina qulu astaghfirullah. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد abadduba Allah balungi abakuŋŋaanye wano olwaleero obudde nga ekiri nti bufunda ddala mukkirize nange ebigambo byange mbifunze lwali batuwadde akadde akalala Allah subhanahu wa ta'ala tujja kuddamu biidhnillah oba oli awo okubigaziya. Mbagaye principles ziri ssatu kan summarizing mbudde obwangu. Esooka mbagambye okubanga taata ne maama babeera kudwa, babeera ba role models, ebyokulabirako ebirungi eri abaana baabwe bebazaala. Weerwaneko okubanga omwana wo alabira ku ggwe mu mbeera esooka. Weerwaneko obeere nga kyoli ddala kyoyagala abaana bo babeere. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mathalu alladhi yuallimu nnasa alkhair, ekyokulabirako ky'omuddu oyo alagira abantu okukola obulungi. Wayansa nafsa, omuddu oyo ye ne yeerabira okubanga omwoyo gwagulagira okukola obulungi. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam kamathalu siraj, ofaanaganako kando alladhi yahriqu nafsahu, eyeeyokya yonna eggweewo wayudhi'u ghayra, neetandika okuwa ekitangaala abantu abalala. Anta tuhriqu nafsak, buli woteebulira mu mutima oli mu kweyokya oggwawo. Nasiita nafsak, weerabidde omwoyo gwo n'otandika okukubiriza abantu abalala okubeera obulungi. Ekisooka eri bataata bonna ne bamaama bonna an takuuna qudwa, okubanga taata ne maama tubeera kyakulabirako kisookerwako ddala eri abaana baffe. Ekisookera ddala ekyokubiri kyandigwanye mu buli maka g'omusiraamu yenna an yakuna fi kulli bayti muslimin masaha min arrahma, masaha min attalaa'ub, al-li'ba, emizannyo, masaha min arrahma. Mwandibadde mu maka g'omusiraamu mugwana okubaamu okusaasira. Abaana tubalage nti omuntu asaanye okubanga wakisa mu mutima gwe. Abaana tubalage nti omuntu asaanye okuba nga mu maka mwe tuwangaalira mubeeramu okuzanyazanya. Bw'atyo Nabbi weewangaalanga sallallahu alayhi wa sallam. Abaana tubalage nti ffe tusaanye okuwa abakulu ekitiibwa, nabo bajja kutuwa ekitiibwa abato. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wa sallam kama sahha fi al-hadith, Nabbi yayingiranga ewuwe sallallahu alayhi wa sallam fatadkhulu alayhi sayyidatuna Fatima muwala we najja ayingira fayaqumu laha sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi n'asituka yaniriza omwana we, ar-Rasul n'asituka yaniriza omwana we, wayukabbiruha fi wajhiha, Nabbi n'amupeekinga mu kyenyi kyekitiibwa. Nabbi atulaga nti omwana ono omuto osaanye okumulaga nti oli wakisa, osaanye okumulaga nti ddala oli wakisa, osaanye okubeera naye. Abaana osanga omuntu omusajja omukulu ng'afaanaganako oli Sayyidina Aqra' ibn Habis eyajjawo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mama afe Aisha atunyumiza n'aluga nti Sayyidina Aqra' ibn Habis ajjawo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Riwaya an Sayyidina Aqra' ibn Habis wa riwaya an Sayyidatina Aisha radiyallahu anha.
riwaya imwe ya hadithi yogera nga Aisha yajinyumya endala nga Sayyidina Aqra ibn Habis yatunyumiza yennyini ajjawa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nambuza nti ya Rasulullah atuqabbiruna subyanakum mwabana bamwe mubapekingako mukyenyi ne mbalaga nti omukwano ogwo nti abaana mubagala faqala sallallahu alayhi wasallam na'am dara fa abaana baffe tubapekinga mu byenyi abaana tubalaga omukwano ogw'enjawulo namugamba nti ya Rasulullah liya 10 min alwalad ما قبلتهم ولو مرة أو كما قال رضي الله عنه nze nina abaana 10 eka naye sikikolanga ko yadde ku mwana omu bw'ati sikikolanga ko yadde nabbi yamutunuulira namugamba nti musajja gwe Allah tabaraka wa ta'ala naza'a ar-rahma min qalbik Allah yakujjamu okusaasira mu kifuba kyo masaha min ar-rahma abaana obbalaga tubasaasira tubaagala wa masaha min al-la'ab n'omuzannyo abaana baffe tubeere ewaka tubalage nti tusobola okuzannyako nabo okuwangala mu mbeera ennungi bw'atyo nabbi bwe wangalanga sallallahu alaihi wasallam n'abaana be ne bazzukulu be sallallahu alaihi wasallam naye osanga amaka g'omusiraamu ng'oluba okudda ewaka abaana bonna buli omu ne yeebuna emba buli omu n'ayingira ekitanda olw'okuba okomyewo baga nti wallahi akomyewo bwe musiikirira abaana abo baatuwa amannya ewaka baga nti kibwetera zze naye nga bakibwetere bagamba ni taata waabwe kibwetera zze kubanga bakimanyi tobeera waka ne wabeera mirembe omulala twabadde naye ng'alina wanyumiza naga nti nabadde wange ewaka omwana nga ntuukawo nti nnyingira ne mmuwulira ng'agamba banne nti bannayuganda omutujju wuuyo subhanallah wallahi naga nti omwana yagambye banne nti omutujju wuuyo abasinga bakiwulira ku TikTok kwekitambulira naye ng'omwana akikutta agamba banne batoobe ewaka nti omutujju wuuyo omutujju ki taata waabwe abazaala bannayuganda omutujju wuuyo taata wammwe kubanga taata bw'ajja ewaka talina mu mutima gwa kisa bamulabamu mu mbeera ya butujju bwereere bakitera okuyita mutujju tozannyangako n'abaana bakuze bali mu secondary bakuze bali ku university abamu bawasizza ne bannaabwe tamanyi nti kitaawe azannya era galaga nti taata abazzukulu bano era basigala banjawulo taata azannye n'abazzukulu tubakuba ffe singa tutimpudde dda kubanga tebakulabamuko wadde ng'ozannye nabo tebakirina الرسول صلى الله عليه وسلم يوانغالanga ne bazzukulu be al-Hasan wal-Husayn nga nabbi azannya nabo مرة حديث ngabo yajja سيدنا أبو عبد الله الحاكم في المستدرك حديث يجريته والإمام الترمذي في السنن والإمام ابن ماجه في سننه حديث باجريته النبي صلى الله عليه وسلم أري وكا نمولا فاطمة أبانا بنا بابي الحسن والحسين نبتانيكم وانغنا ملكا بزن يومزن يوغو كويريغا أغويريغو والرسول ينظر وستنا فاطمة تنظر mama waabwe alaba n'omubaka wa Allah wali alaba nabbi batunulira abaana nga bali mu kuzannya ekigo ekiganda bali mu kweriga nabbi n'atandika okugamba sallallahu alaihi wasallam haya hasan al-Hasan ye yali omukulu yali omwana omukulu yali asinga ono omuto omwaka gumu n'emyaka 10 nabbi amugamba haya hasan muwangule haya hasan ay ighlimuhu ya hasan munyige muwangule gwaba amuteka wansi وجعلت سيدتنا فاطمة تقول هيا حسين ماما وبفاطمة نقول عندي هيا حسين نبي ناس قال عنها وقنيو هيا حسن يوانغولا فاطمة ناولي له بسونغ نقول عندي يا رسول الله لما تقول هيا حسن ولا تقول هيا حسين يا رسول الله واتو قال ما انت حسن يا وانغولي نوتاقام بحسين kubanga Hussein ye muto ate bamama bonna ekisa kijira nnyo ku baana bana abato okusinga bakulu baabwe Sayyidatuna Fatima kyamukwatako naga ya Rasulullah lima taqulu haya hasan wala taqulu haya Hussein lwaki ogamba nti haya hasan wangula notawagira Hussein omuto ya Rasulullah nabbi namugamba nti ya Fatima ana aqulu haya hasan wa Jibril yaqulu haya Hussein nze ndimu kugamba nti haya hasan ne Sayyidina Jibril goto mulaba ne Jibril wali mukwogera Hussein amugamba nti haya
هيا حسين حسين وانغلا حسين وانغلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع أولاده أرنا بانا بزنيا زنيا نعم نفروا على رتولي أني أزنيا بانا بوكا. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا يعلى الصحابي الجليل بامتنا يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه أتقامنت مرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام تويتبوا وجينا كتجرون أمك محمد صلى الله عليه وسلم بباقينا وباقينا نبس كان سيدنا حسين في السكة نغاري مكبو وبيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم ناتانيك ويسينا نمتمزكرون حسين نغاري مكبو bari mukubo natandika mutaiza Hussein najja namuita no mugongo. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam namutairizeno mwana amuita munkoba nadduka namuita eri war-Rasul yadhhak nabbi alimu kuseka zanya no mwana bwa mutaiza wano umwana naita wali namutaiza wano umwana naita wali namutaiza wano war-sahaba yanzurun basahaba yabaliwo na watu mlayebati balaba nabbi chabayigiriza sallallahu alaihi wasallam abana bozanya kunabo بيامر مقوات صلى الله عليه وسلم يما نامفمبا نامقوات مولودي غوم فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويضحك سيدنا حسين نبينا نانكو كسكا ngana حسين واسكا نبينا bagambe chiga naga anti حسين مني وانا من حسين munjogeri nyangu حسين yenze حسين ono mchai gwange dala mwana wange dala ahabba Allah man ahabba حسينا Allah yagala nnyo yenna aliyagala omwana ono. Subhanallah. Ar-Rasul bwatu bwe yawangalanga n'abaana abato bwatu bwe yawangalanga nabo mu mbeera y'obbalaga omukwano. Lakin ayna hadha al-manhaj an-nabawi fina wa fi awladina? Abange eyendere y'obwannabbi gye yalerangamu abaana mufeeriridde wano mu baana baffe. Njagala okumaliriza ebigambo byange nga kaida eyokusatu esembayo principle eyokusatu etantanye kubula mu maka ga buli musiraamu yenna nkoonako nkoone biidhnillah. njagala jijja mu kigambo kya Sayyidina al-Imam Ali radiyallahu anhu wa karrama Allahu wajha. Sayyidina al-Imam Ali lahu maqulan mashhura ayina kigambo kyasaasana nnyo kimanyikiddwa nnyo kyesaba buli musiraamu yenna ali wanakitwale. yatugamba nti laa'ibu waladaka sab'an وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. لاعب ولدك سبعا ومسلم يناي نابانا يعني بدي ونغا تشينامو بونغوبwe يلاعب أولاده سبعا. abana bazanyi semu nga bakyali bya myaka 7 gumu mpaka ku myaka 7 omwana muzanyi sizanyiseko amanyi tata azanya. وأدبه سبعا bwaweze myaka 7 mpaka 14 kandula ku ddoboozi weetaaga mugunjule omwana weetaaga oboggolera muboggolere embeera yakusomesa kulaga mwana nti wano teekeddwa okutambula bwoti. kam min almuslimin bameka mu basiraamu abatudde wano olwaleero nga tamanyi mwana we gyasomera. kale ayinza okuba amanyiyo naye tamanyi omwana asoma biki. yayise oba teyayise? yayisa bulungi n'abasomesa oba nedda? buli kyonna ekigwawo akisindikira maama w'abaana ajja tino genda kusomera olaba abaana. buli ekigwawo gwe abaana n'obalekera chance emu yakumanya nti taata poliisi taata mubi kubanga ogendayo mu mbeera mbi. bweba viddi ey'okulambula ku baana maama yagenda n'abatwalira akamera akalungi ne bakalya ne bategeera nti maama waabwe abaagala. naye oba bw'ali omusango okusomera ng'omwana yakoze omusango ne maama bano nabo bamusiba bulungi gwe gwatuma nagamba nti taata sula genda oboggolere ku mwana gwe n'ogenda mu mbeera yakuboggola. lwe banaamuteeka ku asembula omukuba kibooko olwo gwe lwogenda omuteeke ku asembula omukube kibooko anaakwagala ddi? abaana tubakulize mu mbeera ebalaga nti tusobola okuzannyako nabo tusobola okubagonjula. bal wasaahibuhu sab'an ate wamala okuweza emyaka 14 emyaka egiddamu okwambuka waggulu 15 mpaka gy'anaagenda omwana mufuule mukwano gwo. Sayyidina Ali radiyallahu anhu bwatu bwe yatuyigiriza laa'ibu waladaka sab'an omwana wo muzannyiseeko ng'akyali myaka egitandika mpaka ku myaka 7 mumanyize nti oliwo oli wa muzannyo amanyi nti taata asobola okusamba omupiira
taata asobola okwegoba, taata asobola okukola buli kimu. Laib waladaka sab'an wa addibhu sab'a, ate waweza emyaka 7 okudda waggulu omwana mukambwalire, omwana mulage musomese, omwana muyigirize ekikyamu amanye nti ekyo kikyamu, ekirungi amanye nti kirungi. Bal wa sahibuhu sab'an, ate bwe yeeyongerayo okukula waggulu omwana omufuule mukwano gwo. Omwana musembeze nga musobola okunyumya, osobola omugaa nti mwana wange leero wallahi byaganye, naye simanyi bwe nzira waka kulaba maama wo nga sobola okukwatira emitwalo 5 nga taata sente zino genda olabe maama. Omwana osobola omugaa nti mwana wange nina ebbanja ng'asobola okuyamba n'amanya nti taata. Naye ekyo kiririddawa mu baana baffe olwaleero? Tubakuliza ku poliisi, teri muzannyo waka. Abalungi abatudde wano olwaleero njagala okubasaba abasiraamu, abaana baffe bagenda batuddiza, abamu babatuddiza, tuwangala nab'ewaka, naye mbasaba at least obusatu bwe twogeddeko olwaleero buleme kubula mu maka gaffe ffenna abasiraamu. Ekisookera ddala twerwaneko okubeera ebyokulabirako ebirungi eri abaana baffe. Taata tovumanga abaana balaba, towemulanga abaana balaba, tonywa sigala nga abaana balaba, tukola kintu kyonna kibi nga abaana balaba. Ekyokubiri, tulwane nnyo okulaba nga mu maka gaffe mwe tuwangalira amaka amasiraamu tuteekamuko embeera ekuuma abaana baffe nga bamanyi tuli bantu. Teekamu ekisa, abaana amanyi taata asaasira kubanga bamulaba nga asaasira maama waabwe. Teekamuko omuzannya, abaana amanyi taata azannya. Teekamuko embeera eraga nti ewaka ddala weeyagaza abantu basobola okubeerawo. Ekisembayo mu byonna abaana tubagunjule, tuzannyeko nabo, ate abaana tubafuule mikwano gyaffe. Abalungi abatudde wano olwaleero, maliriza ebigambo byange ebirungi nga musaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi ateeke emirembe mu maka gaffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi ateeke emirembe mu maka gaffe. Tumusaba Allah atuwe okusaasirigana mu maka gaffe. Tumusaba Allah ateeke okuyambagana mu maka gaffe. Nga bwe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi okutuwa obutebenkevu mu maka gaffe ffenna. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi atufuula ebyokulabirako ebirungi eri abaana baffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi atwanguyiza okulera abaana baffe. Allahumma rabbana a'inna ala tarbiyati awladina. Tukusaba Allah twanguyiza okulera abaana baffe. Wa a'inna ala ta'limihim. Allah tukwatireko mu kusomesa abaana baffe. Allahumma rabbana warzuq awladana as-suhbata tayyiba. Allah abaana baffe bagabirire emikwano emirungi. Allahumma rabbana warzuqhum al-muallima as-saliha. Allah abaana baffe bagabirire abasomesa abalungi. Allahumma rabbana barik lana fi awladina. Allah tere mukisa mu baana baffe. وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في بيوتنا. اللهم ربنا بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في جميع شأننا. تمسب الله تكون مكسم بانا بفي، أتكون مكسم بشارة بفي، أتكون مكسم يومبا بفي، الله تكون مكسم بانا بفي. تمسب الله تكون مكسم بيفي بيونا. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين كافة عامة من لهم زائر ومن لا زائر لهم. اللهم ربنا اغفر لهم وارحمهم. اللهم ربنا اكرم نزلهم. ربنا وسع مدخلهم. ربنا اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا أبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا وأحينا مسلمين. ربنا وتوفنا مؤمنين. تكسب الله توانغا زينغا تليب السلام وتوفنا مؤمنين وتجر لنغا تليب بكر زابنا مدلا وارزقنا شهادة عند الموت ناطقين بها عالمين بها. وتقبل مكسيرا كوكفا الله كواتل الشهادة كن نمزفي الله نتجو غريرا نتجي تجيزا. اللهم ربنا أحينا على ملة سيدنا رسولك. تكسب الله توانغا لزكون ذكر زيتو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على سنة سيدنا رسولك. الله بوليبو تسكسيرا كتجر له وتجر لكم كل انتو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا واحشرنا إلى الجنة في زمرة سيدنا رسولك. الله تينجز الجنة تولي منشبين جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا كما آمنا برسولك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. الله تواولا عن النبي ومرونجي نبي توامو كيرزا نستمر بيكو بقى نقتدم الجنة ونيني واجندو كبيرة مع النبيين ومن النبي والنبات كلهم بلا والصديقين نبافركم مزمابنا الله بات كلهم بلا والشهداء نوافر الدين والسلام والصالحين نوافر كبرونغو الله وحسن أولئك رفيقا.
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا فصل وسلم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، فإنا لا نقدر قدره العظيم ولا ندرك ما يليق به من الاحترام والتعظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. مؤمن ساري يرحمني ويرحمكم الله. مقام بآمين. اللهم